Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abamuzana wadamu mwenna balamusizaako nnyo. Abooluganda enjogera gye tubadde twamanyira ey'okugamba ey'okukubirizanga abazadde okuweerera abaana baabwe basome. Ku generation eno ndabira ddala ng'eyo enjogera egenze yeeyongera okudiba. Nga kati ekituufu kye tulina okugamba kukubiriza abaana basomese bazadde baabwe. Olw'ensonga ku generation yaffe eno bw'okwasa omuzadde omuzindaalo abeeko kyayogera ku nsonga n'omala n'omuggyako omuzindaalo n'ogukwasa ne mutabani we naye abeeko kyayogera ku nsonga yennyini mu buzadde we gy'ava okwogerako. Gw'awuliriza ojja kgenda okumaliriza nga bw'owuliriza statement z'omwana ne muzadde we ng'olabira ddala omwana ye yeetaaga asomese muzadde we biki byateekeddwa okwogera ku nsonga eyo na kituufu ki kyalina okutegeera ku nsonga eyo egenda mu maaso. Lwaki nalabye jjo statement y'omukulu Charles Peter Mayiga gye yakoze oluvannyuma lw'abawagizi ba NRM ab'ekiwayi kya mutabani wa Mwami Museveni okugenda e Bulange Mmengo okusalawo bakoppe NUP nabo bagende ku Bulange Mmengo okugula emijoozi kubanga yenkola mu bibiina by'ebyobufuzi NUP yagitandika. NUP yasooka n'eyingula ttiimu yaayo ne bagenda bagula emijoozi n'okusupportinga obwakabaka kabaka birthday run. NUP bwe yavaayo NRM enkulu nayo n'ekola etya n'erumba eyakulemberwamu omukyala Anita Among nga yeegatiddwako omwami Mathias Mpuuga nga yeegatiddwako Mamadi Mwanga Kivumbi nga yeegatiddwako Abedi Bwanika nga yeegatiddwako n'abalala nga bwe mwabalaba NRM nabo ne bagenda ku olwo nabo ne bakola ki ne bagula emijoozi. Bwe bamala ne bavaayo enkeera omukulu Mpuuga naye n'addayo n'abantu be nga 3-4 be yajja e Masaka aba bafundikidde ng'ate bafuusi batujju kulumbagana abantu ku street kwagala kutta bantu misala ng'ensi eraba nabo ne bagenda ne bagula emijoozi. Kati jjo NRM ab'ekiwayi kya mutabani wa Mwami Museveni nabo ne baddayo bakole kyekimu nga NRM enkulu kyakola okukopa NUP mu nabo bagende bakole ki bagule emijoozi. Naye omukulu Charles Peter Mayiga alina statement yakoze ng'awaana aba PLU naga nti ekigambo balamu kyayogera ekyokugamba nti agenda kusaba Mwami Museveni ayimbule abasibe ba National Unity Platform kikulu nnyo era singa munaakikola ne bayimbula abasibe abo kijja bafuula mmwe abapeeri y'okubeera ab'amaanyi ennyo. So statement yo mwagiwulidde kati wano wenjagala buli ayagala okunyumira vidiyo eno n'okutegeera amakulu gaayo ompulirize. Sebo ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kino njagala nkuwa ekyokulabirako kimu tisinga omusajja ajja n'akulumbagana n'akubbako ebintu byo omubbi najja n'akubbako ebintu byo ku kifuba n'abiwamba n'abitwala bamala obbitwala gwe gwabibbyeko n'ogenda mu bw'amateeka weekubira enduulu kooti ekwate omubbi oyo emufoosinga okukomyawo ebintu byo bye yabba era bw'emala emuvunaana omusango gw'obubbi abonerezebwe ku lw'okubba ebintu byo. Ono eyabba n'alaga nti tajja kuzza bintu byo olw'ensonga nti omubbi eyabba mugagga asobola okugulirira abalamuzi bonna abali mu kkooti okufutyanka omusango gw'obubbi ogumuvunaanibwa ku bintu bye yabba. Naye eyabbibwako ebintu bye n'atapowa n'asigala ng'akyalemezzaako nga ataddewo pressure ne force ey'amaanyi ku mubbi ono okukomyawo ebintu bye yabba. Oba okitegeera mpuliriza bulungi. Ne bukeera enkya omu ku batabani b'omubbi n'avaayo n'agamba nti nze nsobola okwogera ne taata wange ne nkutwalayo gwe yabbako ebintu n'omwegayirira n'akuddiza ebintu bye yabba. Ono yabbibwako ebintu bye n'agamba nti kikafuuwe nze gwe babba ate nze mba ngenda neegayirira omubbi nti anziriza ebintu byange bye yabba n'agamba sisobola fotooka kutuuka kweyo level
eyokutuuka okufukamira mu maaso g'omubbi eyanzibako ebintu byange nti mwegayirira abinzirize naga sisobola. Kawulidde ako? Kati omutabani naga nti okay kati batusobola kugenda kumwegayirira kati nze mpandikira lisiti y'ebyo ebintu bye yabba nze njimutwalire musabe abeere nga akuddiza ebintu byo. Oli akantu ako n'afuna lisiti y'ebintu byo bye yabba n'agitwala mu maaso ga kitaawe n'amwegayirira nti mbadde nkusaba ebintu by'omusajja ono byabba obikole ki obimuddize. Oba kitegeera oli eyabba etaata woono ono asaba era n'okubba kwoli yali ayamba mutabani we ono okubeera nti alina naye kyafunamu mu kubba kwa kitaawe. Oba kitegeera bwe bukeera enkya omutabani n'alaga kitaalinoga nti olaba force eriwo nti singa olemera ebintu by'omusajja ono omusajja ataddewo force y'amaanyi zino ekkooti zobadde oguliriramu sente si zakyalimu zokka yeyongedde ate mu kkooti endala gy'otasobola kugulirira nga ekinaava mu kkooti ezo endala gy'agenze gy'otasobola kugulirira ate kijja kuleetera obuzibu ne bano abakkooti za wano boogulirira. Asobola okufuna ebintu bino by force n'asigala nga tena ofunye obuzibu ng'osibiddwa. Naye tusobola okuzannya paati ne twefuula nti ebintu bino tubizzizaayo gwe n'ovaayo n'ogamba nti nedda bannange ebintu ebyo abakozi bange be baabiwamba ne babiteeka mu sitowa nze nga simanyi nti mu sitowa mulimu ebintu bye baakola ki bye babba ebirimu ze ojja omanye ebintu ebiri mu sitowa bye byange ebya bulijjo. Naye mutabani wange yazze nanyinyonnyola nti mu sitowa yaffe mulimu ebintu ebitali byaffe abakozi bye bagenda ne babba ewalala ne babireeta mu sitowa nti ne mulagira okay ebintu bye babikwate babikuwe. Kategedde akantu ako gwe muzannyo guno kati gwe bovaayo n'otenderezawo mutabani ali mu kubalira kitaawe omuzannyo gw'okumutaasa kooti okujja okumuvunaana omusango gw'obubbi ye ng'ayagala abuzeebuze ensi nti abakozi be baawamba ebintu byono ne babiteeka mu sitowa nga tamanyi nti mu sitowa mulimu ebintu ebitali bibye. Yesu akyasabye ne lisiti mumbuli ebintu bye tulina nga si ebintu byammwe bye tulina bye twafuna mu bukyamu. Lisiti n'agifuna n'agiwa mutabani n'agitwala mbu bagende mu sitowa bakeberemu ebintu ebyo biri ku lisiti bagende nti kino na kino na kino na kino mubiddize bannannyini byo. Kati gwe omukulembeze nga Charles Peter Mayiga n'ovaayo n'otendereza nnyo omutabani nti kigenda mufuula w'amaanyi nnyo okubalira okuteesa n'ekitaawe bazze ebintu bye babba n'otatendereza ono ataddewo force etuuse okweraliikiriza omubbi alirizinge bye yabba then kiba kitegeeza nti abaana bafeeyo okusomesa bakadde baabwe. Ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abaana be NUP bayimbulwe. Kiweese Museveni ekitiibwa, kiweese mutabani we ekitiibwa nti bakoze omulimu gwa ttendo okuta abasibe ababadde babonaabonera mu makomera nga tebalina musango. Tasoose kulowooza nti ani yasiba abasibe abo. Tasoose kwebuuza bamazeeyo bbanga ki. Ye ku bbanga lye bamazeeyo babadde bavunaanibwa ki. Wabula yagamba kimu nti abatenderezza olw'omutima ogw'ekizadde gwe balina ne basalawo bayimbule abaana abo nga tebasaliddwa omusango gwonna. Naye nga bamaze emyaka 5 mu makomera tebawozesebwangako tewali musango gubavunaanibwa gwe boogera nti gwe guno. Wabula bakugamba kimu nti Museveni akoze ekikolwa eky'obuzira okukkiriza n'ata abaana abo nga tabayiguddeeko misango gyonna. Naye nga famire zaabwe zadobonkana dda bakyala baabwe baba batwalako dda kuba emyaka gye bamaze mu kkomera nga bakyala tebakyalina buyambi tebalina abalabirira. Bangi baafuna dda abasajja abalala basobole okubeezaawo obulamu. Abaana baabwe batudde emyaka 5 tebasoma kubanga tewali taata asobola baweerera ne maama teyeeyinza. Wabula Museveni akugambye nti yagenda kubata ate nga naye alina bigendererwa bye lwaki abata kubanga bibadde bimutudde embulago. Ye gwe batendereza era gwe bayita omuzira yakoze ekikolwa eky'ekitiibwa. Ebintu byo oli akantu ako n'afuna lisiti y'ebintu byo bye yabba n'agitwala mu maaso ga kitaawe n'amwegayirira nti mbadde nkusaba ebintu by'omusajja ono byabba obikole ki obimuddize. Oba kitegeera oli eyabba etaata woono
ono asaba era n'okubba kwoli kwali yali ayamba mutabani we ono okubeera nti alina naye kyafunamu mu kubba kwa kitaawe. Oba kitegeera bwe bukeera enkya omutabani n'alaga kitaalinoga nti olaba force eriwo nti singa olemera ebintu by'omusajja ono omusajja ataddewo force y'amaanyi. Zino ekkooti zobadde oguliriramu sente si zakyalimu zokka, yeyongedde ate mu kkooti endala gy'otasobola kugulirira, nga ekinaava mu kkooti ezo endala gy'agenze gy'otasobola kugulirira ate kijja kuleetera obuzibu ne bano abakkooti za wano boogulirira. Asobola okufuna ebintu bino by force n'asigala nga tena ofunye obuzibu ng'osibiddwa. Naye tusobola okuzannya paati ne twefuula nti ebintu bino tubizzizaayo. Gwe n'ovaayo n'ogamba nti nedda bannange ebintu ebyo abakozi bange be baabiwamba ne babiteeka mu store nze nga simanyi nti mu store mulimu ebintu bye baakola ki bye babba ebirimu. Nze ojja omanyi ebintu ebiri mu store bye byange ebya bulijjo. Newe mutabani wange yazze nannyonnyola nti mu store yaffe mulimu ebintu ebitali byaffe abakozi bye bagenda ne babba ewalala ne babireeta mu store nti ne mulagira okay ebintu bye babikwate babikuwe. Gategedde akantu ako gwe muzannyo guno. Kati gwe bova n'otenderezawo mutabani ali mu kubalira kitaawe omuzannyo gw'okumutaasa kooti okujja okumuvunaana omusango gw'obubbi ye ng'ayagala abuzeebuze ensi nti abakozi be baawamba ebintu by'ono ne babiteeka mu store nga tamanyi nti mu store mulimu ebintu ebitali bibye. Yesu akyasabye ne lisiti mumbuli ebintu bye tulina nga si ebintu byammwe bye tulina bye twafuna mu bukyamu. Lisiti n'agifuna n'agiwa mutabani n'agitwala mbu bagende mu store bakeberemu ebintu ebyo biri ku lisiti bagende nti kino na kino mubiddize bannannyini byo. Kati gwe omukulembeze nga Charles Peter Mayiga n'ovaayo n'otendereza nnyo omutabani nti kigenda mufuula w'amaanyi nnyo